Alright, tambuza video oli kuva Strange 256 amanya bampita simple. Ebintu birabika bikyuseemu. Yes. Abamu tebibatambulira nga we baabibala. Omukulu Mulwana Patrick Alien Skin omanyi ebbanga lyonna abadde amanyikiddwa nnyo nga okukola stunts okukosa okubeera mu mawulire. Naye ennaku zino ebintu byakyukamu. Edda Fangon Forest we yafulumanga watya walaba abantu nga ba Ibula Kabadia kati yazinga omukira neyekweka wansi w'emmeeza. Walaba omusajja nga komanda Mudogo system nambo Satalito Mpeti oyo naye wetwogerera essaawa zino ali luzira asoma bangabe wakati ali mu senior 2 ayiga okitegeera. Bayina abantu nga Isima Mijagulo yejuzi bamukuba kataafe kati aye kandoza takyategeera. Musajja Alien Skin, I believe he feels left out now. Ne public yali emukubira enduulu kati tekyamukubira wagenda somewhere bamukuba mayinja. N'abantu be yali yesigulira n'ava ku bantu be gwe ssebo bannyabo nabo abawanda lulusu agamba nabo tebamwagaliza kwegamba entalo eziri mu bayimbi abeekuusiza ku kiwayi ekya NRM mbi nnyo. Alien Skin yabadde ku live emu n'akola n'ekiraamo era n'ayogera ebinaakolebwa wanaaba nga afudde. Bino babyogera nga abasaaga radio nga tannafa yagamba abantu wembanga nfudde temukaaba mukuba endongo bwalaba ekyali ekkololo twakuba endongo. Omuntu yenna otandika okwogera ku kufa kwe aba asensinze omanyi waliwo omwoyo ogututambulirako osobola wali obaddekawo omuntu n'agamba bannaaye nyinza obutasukka wiiki ejja mu butuufu gayi n'afiirawo awo. Kigambibwa mbu wabaawo malayika ebeere mutegeeze owaayi wiiki ejja nono oyinza okgenda kola buli kimu. So Alien Skin yavuddeyo n'akola statement ewuniikiriza abamu ku bawagizi be. Njagala owuliriza yabadde ku live TikTok live emu Alien Skin yayogedde bw'ati. But make sure to subscribe. Please kindly subscribe. Tap that notification bell akadako kakonako kakuyama nti whenever we come live or whenever we upload a video here on Fast Range 256 you're always notified. Waliwo abandi yagadde okumanya amawulire on the go naye tewatapping a notification bell ensonga lwaki gakuyitako kati vuga video. Omanye bafala nnyo. Odoyi bafala nnyo mwana. Bakubuulira one bo balowooza tobiraba. Kati gwe nze mwenyini bulamu nze neebuuliridde negamba kimenke ekiri wano. Sooka ove wano. Ye goza lwaki nina emmoloka bwe zityo ezikola ebintu bwe bityo. Ko nange nkimanyi nti nno waliwo akaseera akeetaaga. Kati gabajja abavuma emimoloka byange kati siga siri mufu wano buno budde singa tituli mu lumbe lwange. Naye gwe manyi engeri gye neebuuliriramu okutuuka okubanga ne ku lumbe lwange embeera nkyali mulamu. Nze neewa amagezi gonna tewalimpadde naye nga amagezi ge nsinga okwewagaligamu nti ne ku lumbe lwange ntuukewo nga ndi mulamu. Naye ate emitego gibadde mingi kumpi ennyimba ezo nnyingi z'obaddeko. Kampi ezo ndi ku lumbe lwange naye siyinza kufiirawo awo. Ate si okufiirawo awo ofiirawo. Awo nfiirawo. Wagambe bafiira abazira twaba nnyonsi 5 naye nze nfa yange ejja kubeera yakawoowo. Yakumanyi bukirizaawo. Sometimes we ndaba abantu nga boogera abali great nkireka nikukkiriza naye waliwo ekintu nze I want to do that kibanda olaba kitwala amaanyi n'obusobozi bw'amaanyi omuntu okufightinga system because system eba nnene nnyo. Abantu nga balina zibbenki bateekawo n'obagamba ekintu kinakolwa bwe kiti kitwala obudde bungi amaanyi mangi n'effort y'amaanyi. Kati kibanda alina we yatuuka
nga he's fighting the whole industry nga sina fighting but nga abalaga nti ekintu kyenkola bane kituyamba naye nga ne bayamba No, si fighting a industry, I'm fighting a system. Kadi your industry ne ku fighting a back. You fight the system. Industry ne kulwanyisa. Ate yo industry ngerozo yulwanisa yo. Kati atabayimbi bo bamanyi ndi wambwa kumeze ndi fit nnyo lwakuba nti nno sifuna budde wabasanga kubeera nga muntu mulamu twesanzemu omanyi sesanga nabayimbi ebbanga ly'ennyimbi oba ebbanga ly'ennyimbi abayimbi nabasangako bwe twatugulawo amu abalala nabasanga eyo ku break the chain. Anti oyinza okumbuuza omuyimbi nga muyimbi wayimbidde ebbanga nga simunabangako titwesangangako nga tesimunooma nika twesange ki oba twesangewa bo benyini abayimbi bwe banti abantu akaate emboozi etiisa kati gwe omuyimbi wontiiridde kati atolo faani osanga faani ng'akuusiba kakayimbi gwe kimeneka gundi omumanyi n'ogamba wagenda obuuze gundiwo nga gundiwo tasobola kumpisadde mu kamwa yadde okundisikasinga ko yadde emboozi ya kisiru yadde y'amagezi. Kitegeera naye kanadde mulungi tunyumizaamu. Papa tweyanziza nnyo ffe katweyongere maaso wano kubanga nze abadde banyiiga bo basajja bange okujjako ekirala kirimu nawe tulofola gundi zibanga mu meka keesi ezo ez'abafu kati nze bibafu tebanzika mu keesi nga ya mmego kubanga bafala abo mayi mwana alieni kakati bannange kesi zafu zina mu meka ezo ez'ekibi kati kambuuze kati bamwe we muli wano amagga tukoleza bwe manfudde netaka keesi nga ya mmego agamba atu yino tulino tujiguze musajja ffe tumuziise alien wallahi nze siina answer osikulimba siina mpozi detective ayinza okuba ayina nze siina jawala mbeere wa mazima temuziikangako nzisa abantu bangi nzisa abantu bangi ala milioni 10 tamuzike mu kwesa ate gye bananziikulamu baye ne bagibba ne bagitwala ku sozo gwe aliye wallahi nzisa abantu bangi naye ze kyekibuzo kinyinze njagala kubeera alaali kinyinze mpozi detective gwe wadde olowooza otya n'aba comment section yawo toyinza kulamuza kesi ya muntu toyinza mulamusiza kesi nga namulamu ate naimenya waali obikola avuddewo kibanda kiganye alien lwaki obuuziza ekibuuzo ekyo batitizibwe mutyo gwe lwaki obuuziza ekibuuzo ekyo alien ekibuuzo ekyo kiri diipu nnyo ani sagala bantu kunsondera kesi mwana sagala kunsondera kesi naye omusajja akuba embali ne kesi bagimusondere no sagala kubanga ate kesi bbanga lyonna kesi basonda nsonde kituufu lwaki kesi basonda nsonde kubanga mulimu n'abalinda oziryako wadde tomanyi nti nawo waliwo omulimu teri agenda kulya mabogo gange bameeni naye gwe okimanyi nti ogenda kukola omulimu already kati waliwo abakulyako naye ne kwolwo olunaku mulambo gwange gugenda kubeerako ababi bannange babadde nga mu komenti muno naye ate abantu etima bakeera nnyo ku mufu lwaki baagala kakasa nti kituufu baba kyatya nga balowooza amawulire gayinza okuba ga bulimba nenze kesi jawuka kesi kalaisiraisi nkabeera nkateekawo kakesi kange tomanya for future use oketerekere
nafuna kakesi nafuna kabeeyi powa. Adnagi mafia kati okimanyi nti n'ekyo kyennyini ky'oyogera omuntu ayinza okuva eri n'anyiiga bunyiizi n'agakali wulira omuyimbi by'ayogera naye ate nga lwaki atuuse okufa akali wulira omuyimbi by'ayogera kati omanyi abasezi abeesunze okundiyako gaife nze nali okugulu kwa Kimenge ne kati gwe kifala gwe ekisezi nkugamba bino ngenda kufa butwa nze mpulira nja kufa butwa kati ate omusezi anandi atya mpozi naye nga yeenoonyeza bizibu era abasezi mbabuulira nze temuneepankirako ngenda kuba nfudde butwa gafala kati nno gafala Kibanda madde nsaba kati ekyokufa sokojira okijjawo because kati bekola olina bingi nnyo industry kati bw'ogiremu ogenda girekera baani industry yatereera dda obuzibu obuliwo ne bennyambyeko industry ebeere fiiti nabo benyini balaba kibanga bw'ozimba ennyumba n'ogamba abaana bo nti nno bintu by'abaana bange bineeno abaana bakuze baagala kuwasa ennyumba togivaamu ensonga ki olaba abaana nga beegeza mu taata waabwe ebbanga lyenyimbidde mbalaga nti ntereza industry nenange nanganya okugwa kati bo bali eri benterereza banaatuula wanga gwe nawe oganya okuvaawo bali bweryengeri kati ffe tunaafuniramu wanga ate naawe olemeddewo kiringangamu mukulembeze eggwanga yajja n'atunwania n'aleeta emirembe n'atugamba ffe bakulembeze b'enkya kati tutuuse mu nkya naye atalaga n'enkya agyagala n'enkyakyajagala alemeddewo kati nze kanenjawuka naye ku badikiteeta bonna mbambalage nti banaye bamundeke ebbanga byonna neefiira keesi yange yiyi wow papa neyanziza nnyo neyanzeege papa okujja ne tubeerako wano ate n'onyumyamuko naffe kyamakulu nnyo ffe tugenda kweyongerayo mu maaso wano nga tutabula omuziki olwaleero olwa sande nalutumye ize sande neŋŋamba kanzije mbeereko n'abantu baffe wano papa sebo naffe tujja ne tubeera wano ne twenyumyamu era bwe tumala okukuta wano tugenda kuddayo mu mbali yaffe ffe tuddeyo eri yonna gye watandikira eyo paka ekawungezi we tunaatuuka ate kuzirira test anti kati gamba kana celebrating alini skin yako kati kakade kantiisiza wali eri abantu Uganda celebrating abantu bafuna engamba gwe sibanga nafudde bigamani badde nerabidde Kibanda nakulaba ng'okuwa emmotoka encungwa wamulabawa nakulaba yakuba emmotoka encungwa